Tugenda kukitandikira mu bitundu by'Emubende eyo bakajja bave mu muggalo ku lw'ekirwadde eky'Ebola. Naye tutuuseeyo ko mu bitundu by'e Kanyogoga abaayo balaajana enguudo mbi era bagambye nti abakulembeze bwe bataabadduukirire tebijja kuba birungi mu maaso kaawo. Ekyalo Kanyogoga mu ggombolola y'e Butologo mu Mubende district kimiriddewo ku bulimi olw'ettaka eddungi naye okutuukayo kizibu. Oluguudo olukutuusaayo olina kusiba mutima okuluyitamu olw'ensisi gy'ofuna ng'ebidduka okutuuka obwo biwaddeyo. Abantu baayo bwe baalaba embeera eno kwe kusalawo okwekamirira omwenge era ekiringa ekibasazeeko gwe muggalo olw'Ebola gwe babaddemu. Tulina obuzibu bungi okulumizibwa nnyo okukwatira abantu mu makubo amabi nga ffe ekyakajja Butologo ne bakwatira abantu mu makubo ne babatta nga tetutegedde ate obwo bamala okubatemura. Abatuuze bagamba nti bali mu bwavu lwa nguudo kuba balimi naye bye balima tebalina bwe babituusa mu butale ne basigala kulimawo obuwunjuwunju. Abakulembeze be twateeka mu paliamenti ng'otaddeko ne chairman LC5 weewaawo bagamba mugenda tukolera amakubo naye kulayirira amakubo gaffe ebidduka bye tulina tebikyatambula olw'embeera y'amakubo era mbangamba kubira omulanga mutuukire President Museveni mugambe eno tuli bubi nnyo. Wetutambula ne tutuuka mu disitulikiti y'Ekyankwanzi osanga bakoze ng'enguudo nga nnungi naye ffe amalwaliro tetufiirirwako. Tebatukolera nguudo tebatuyamba nawulirako ne sente za parish modo zajja ezo tetumanyi ezaakwata. Tulonda banaffe bapasiko bajanga bakaba bagala obululu tubayiira tebatukolera na wadde baliyo balya sente ffe ne tubona abana nga tubalonda boogera oba tebasobola kutukolera tulonde abalala abalange mutulwaneko abana mubere bana tebusobola kutukola bye twagala. Abakyala b'embuto okutuuka ku malwaliro baaziirana kuba gali wala ate n'amakubo tegeeyagaza. Omukazi ogenda kuzaala nze omwana wange nagenda okumuzaala we natuuka ku musawo atuyambako ne bagamba omwana amaanyi gawedde kugenda Mubende. President Museveni yayita mu kkubo ery'ebutta n'atuwa biliyoni y'essente ne tuba nga tetumanyi we yakola. Abakyala bava ne bagenda mu ggwaliro ly'e Mubende nga ba mbuto embuto ne zivaamu ku lw'olusozi luli. Tulina health center Kanyogoga health center 2 naye obuzibu bwe tulinawo eddagala tetufuna. Otuuka ku lwaliro omulwadde atuuka ku lwaliro nga tewali ddagala. Ruben Mutabaazi n'abakulembeze abalala bakoowodde gavumenti okubayamba. Nagenda wa chairman LC5 yet yagezaako n'akatono ngenze mu maofisi ba MPs mbategezaako naye nabo tebakola kiti babifaako. Obululu enayina 10 ku kinaakyo naye lwaki tubonaabona gusinga abatamulonda. Byawamala Joshua, Suruti TV, Omunyo.